mwabale kwekuumira ku mukuto gwa Uganda Lifestyle. Akati kakati enduulu ebadde y'amaanyi nga President w'ekibiina ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu munnanga atuuka. Kati Gomba Muwanga Kivumbi ajayina edduwa. Leero lunaku lwakutaano kitegeeza ebeera Juma era kutubba munnange esookawo oluvannyuma nasobola okubanga abasaala Juma. Mu mbeera nga bweri era ono tumusuubira olunaku olwaleero okulabikako mu kivulu kya King Saha naye wetwogerera ssaawa zino eno ali eyo Gomba. Abamwaniriza ye Honorable Muwanga Kivumbi era ng'ono munnange akiikirira abantu beeyo Butambala. Kati yalondebwa okubeera Deputy President mu Buganda. Ono edda mu bigere bya Honorable Mathias Mpuuga kati yaggulawo ekisinde ekya Democratic Alliance era amwaniriza. Jukira ono we yali ku kitebe ekya National Unity Platform yagamba abantu bonna balonze omwali Deputy President wa Western n'abalala n'ategeezanga bwe banaavaawo ajja sobola batwalako ku mukolo ogumu era omukolo gwe yayogerako gwali gwa kivulu ekya King Saha. Kitegeeza ki? Wetwogerera ziyinza okuba ziri ssaawa nga 8:30 kale ku ssaawa 8 zino ekitundu kitegeeza okuva e Gomba okutuuka e Kampala era ojja bbala nti omuntu asoovugirawo essaawa 1:30 ku ssaawa 2. Bobi Wine bamuzaala eyo Gomba Kanoni yewaabwe okiwulira era eno obuwagizi bw'amaanyi nnyo bwe bayinayo ate buli lukya bugenda maaso n'okubeera nga bweyongera. Kati wetwogerera ali eyo era nga bw'avaawo tusuubira nti ajja kuba nga yeetaba butereevu mu kivulu ekya King Saha. Ewa King Saha abantu basobodde okubeera nga batuukayo mu bungi era abali ewaka omuli bakugenda kyamakulu nnyo okusambyasambyaako. Nze Sigamu Rashid. Yeah,